على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda amajivu ga Allah tabaraka wa taala ashatuwadde obuwangazi. Mu dakika zino enfunda tugenda kwejjukanyayo katono ku bimu ku byafaayo bya Anbiya alayhim salaam. Ebyafaayo ebyo bwe tumala tujjemu ekyokuyiga ekikwatagana n'obulamu bwaffe insha Allahu tabaraka wa taala. Ebimu ku byafaayo nkyolina okusooka okumanya nti ebyafaayo biri mu Quran mubeeramu obubaka bwo, mubaamu obubaka obukwatako, si kunyumirwamu bunyumirwa, obulamu baamu message ebanga ekwata ku gwe kennyini. Ekyewuunyisa mu levo zonna, oba olina diguli oba tolina, oba olina ssente oba tolina, oba oli wa langi ki, oba oyogera lulimi ki, buli kyafaayo kiraba mu Quran aba agamba gwe. Tusoma ekyafaayo kya Nabbi Yusuf alayhi salaam, era kyekimu ku byafaayo bimanyikiddwa ennyo. Nabiyullahi Yusuf alayhi salaam, ekyafaayo ekyo Allah yali atusigira obulamu. Nabbi Yusuf alayhi salaam obulamu bwe bwonna bwatambulira mu hard life, juwakaali, obulamu nga buzibu nnyo. Asooka n'akulaga abalabe bo abakyasinza okuba ab'omutawaana. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Taata w'omwana ono bw'amala okulaba nti omwana aloose ebirooto nga bya bbeeyi, biraga nti mu maaso agenda kuba wa bbeeyi, n'amugamba tobinyumiza baganda bo kubanga bibalabewo namba emu. Ekyokuyiga ekiri awo, abalabe bakyasinza okuba b'omutawaana z'eŋŋanda zo. Abalabe bo abakyasinza okuba b'omutawaana ŋŋanda zo, olaba bakola obulabe ku nabbi wa Allah omulamba, ate kati gwe olimu kaki? Bakola obulabe ku nabbi wani, naye gwe olimu kaki? Nga bakumanyi n'obukendeevu bwo, bakimanyi oli mugayavu wa sala, bakimanyi ogwirana n'ebyomukwano n'ebirala. Ebigabo birabye. Ekisookerwako nga surati Yusufu etandika akulaga abalabe bo abakyasinza okuba b'omutawaana. Omwana Adamu atambulira mbalayo bamiteeka egi, ab'omutawaana eri obulamu bwo. Omulabe namba wano olulimi lwo, ye mulabe wasooka. Tosirikako, oyogera buli kamu. Naguze ennyumba, naguze poloti, naguze piki empya, nteekateeka gula piki nawo miliyoni 4.5, njagala ya 6. Oza bogamba bakwagala nnyo. Ezo nkwe fitina. Omulabe owokubiri ab'eŋŋanda zo, omulabe owokubiri ab'eŋŋanda zo. Kaakati omulabe namba 3, emikwano egyo egy'oku lusegere, abo babulabe b'omwana Adamu. Okubanga olina mukwano gwo nga mu Pakistan, ng'abeera Pakistan, ayinza okukolako obulabe oyo gw'olawo n'okulaba, tamanyi na bitambula mu bulamu bwo, naye mukwano gwo oyo yali close. Nabbi Yusufu alayhi salaam baganda be bamukolako obulabe era ne bumukuba, ate nga nabbi. Ne bamusuula ave waka afiire mu luzzi. Abaamulonda mu luzzi nabo kye baamukolera kyali kimu, ne bamufunamu akasente akagula ebinyeebwa.
Allah gantu washarawuhu bithamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi minaz zahidin. Bamutunda obusente buki butini we buti, abamugula ne bamutwala nga muddu slave, obo bonna kubonaabona nakulira eyo nga musireevu mulamba. Aba kyattunkana bwa sireevu ne bamugulako emisango gyekirisa maanyi paka mu nkomyo myaka 10. Kisa mugimanyi, naye kyewuunyisa Allah ali atulaga nti wadde obulamu buyinza okukaluba ne butuuka eyo yonna togwanga mu ssuubi. Bwakyalumu Nabbi Yusufu alayhi salaamu n'agwa mu bintu, obulamu bwonna ne bukyuka. Yabonaabonera ebbanga ddene, naye bwakyo olunaku olwo tiyaddeyo okumanya kibayita kubonaabona. Kyamutwalira kumpi emyaka 40 ng'abonaabona buki buwonyiibonyi. Gumanye okuwangalira mu nsi nga tomanyi kitaawo, tomanyi maamawo, tomanyi mutowo, tomanyi mukulu, ng'ogiri mu bwogo ate ng'oli sireevu. Omanyi okukuggalira mu kkomera ng'oli ku mawanga, kubanga obeera ewaka bulaza wayinza okujja oba ssenga oba taata omutoba, naye ku mawanga ani agenda okujjayo? Bwe bakuggalira baba bakuggalidde wenna, ani anaddukirira nti batukugjeyo munda? Ye Nabiyullahi Yusuf alayhi salam. Oli yange nti omuzira kwegulira eddoboozi lyange tono eryo tono eryo wangi wano waffe bakimanyira nti omuzira gubeera mu kamwa. Omuzira guno gubako endwadde, toteekanga omuzira ku mumwa gwo. Olaba kino kyuma naye kirwadde bweki nekisanyala nekitera galaba. Tebateeka muzindalo ku mumwa, gulina kuba mu space. Ne bw'ogenda ku radio station tebakukkiriza guteekako. Nze ndi radio presenter by professional, toteeka muzindalo ku mumwa, ndwadde. Kujjako abatasenya, kujjako abalina senyiga, abalina ebifuba, abalina agalwadde agali complicated. Muzindalo gulina kuba mu space. Kati ffe waffe twamanyira gwakulya abaguvubika mu kamwa. Yonna gy'ogenda okulaga bamanyi omuzira gwa kuvubika mu kamwa, naye bw'ogenda mu nsi ezaakula bayinza n'oguteeka eri nga gwogera bulungi kubanga ndwadde. Baali bagwozezaako guno, manyi emyaka gye gumaze wano, ebisigadde byonna babyoza wano, boozaawo nawe ebigere obyoza, naye wano tebakola ki? Kyokka buli ayogera wano huwandikako amalusu n'omukka. Ezo ndwadde toteekanga muzindalo muki mu kamwa, teeka mu space. Bwe bigaana ggalawo ddalasa tukwetaga oli mulamu. Bonna bagenda mu ddwaliro ate obulago omuba biki ebiri mu bulago bagenda bulongoosa, obulago ne bufuuka obulago. Salla tusaasire. Nabiyullahi Yusuf alayhi salam, Allah atugamba mu Quran al-Karim, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmu alkafirun. Muteeka eryo Allah yali atugana okugwamu essuubi, toggwangamu ssuubi. Ekyo ekikolo ekyokuggwamu essuubi kyabajeemu. Embeera yamunyiga, bamuggalira emyaka n'emyaka ne batuuka n'okumwerabira, naye teyaggwamu ki? Allah wange ndaba ajja kuggulawo. Kabaka amala kuloota agalootolooto nga gali complicated, abuuza ani amanya ekirooto kino, ani waliwo omwami olaga nti bayi waabeerangayo akasajja eyo mu kkomera nga kamanyi oba naye nga wayise emyaka kakyaliyo oba kaafu, katugende tulabe. Okkeberanga akasajja kakyaliyo.
okebera ng'akasajja kakyaliyo. Amakulu baali bamwerabira nga tebamanyi nakumanya kubanga tali agoberera. Wano wamwe wakuteekayo mukomera abagoberera baba bangi, maama, taata, bulaza wo mukulu, simanyani. Naye musajja watu ali ku mawanga ate abadde sireevu, kubanga jukira sireevu talina makulu. Ani addawo mbadde ku sireevu? Allah tabaraka wa taala wayisiza ne bamukwasa Ministry ya Finance nga yasalawo esente ezifuluma n'eziyingira yasayininga. Mbagaye nti ekyokuyiga ekisookera ddala ku Nabbi Yusuf alayhi salam toggwangamu ssuubi. Embeera esobola okukaluba ebbanga 40 years ng'ali mu kubonaabona na duniya. Ffe tukabya kajjanja osanga omuvuka myaka 23 yenna mbu sente zibuze ali awo alaja oko kajjanja emyaka 40 abonaabona. Kati 25 aba yabonyebonye, osooka n'ojjako 18 ng'akyali mu bazadde. Kwa 25 wasigala emeka? Kati ogwo 7 okaabaki? Kubanga ajjukira okuva ku myaka ogusooka mpaka kumpi 18 19 oba mu mikono gy'abazadde bo oba bakulabirira. Naye ali awo yennyamidde, sente zikoze eki? Obulamu buzibu, ensi nzibu. Nabiyullahi Yusuf alayhi salam yaseyeggukira epiriyodi ya myaka 40 nga talabye kye bayita ssanyu, nga tamanyi lugoye lupya, tamanyi kagaati nti ogwo mugaati, alya bimeremere bifisse anti sireevu. Ate we yamala okuva mu bwa sireevale n'afuuka prisona. Byombiri tekuliko kyangu, byombiri tekuliko kiki. Already sireeva baira ne tewali njawulo na prisona. Sireevu ne prisona enjawulo okukola ki? Kufaanaga. Naye teyaggwamu ssuubi. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Atya Allah n'agumiikiriza, Allah ajjamuwa empeera ye. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Kati obuzibu buliriddawa? Ffe obuzibu bwe tusanga embeera bw'ekaluba nga tutetenkanya. Esembera ekaluba. Bw'aba muvubuka nga Allah yamuwa ku kiwago ng'anoonya ttiimu ya Sobi. Ng'ekiwago akiweza bulungi, kasuka eŋŋuumi nga yeegattako eyo ttiimu. Sente zibuuze sina kyakikolera. Waba mwana muwala nga mubalagavu bulungi bw'ati, nga yeetuninga ekiro nga yingira ekibuga. Abalala wabanga ekiwago tekiwera ne byute tewera nga yingirira ensaasi kubanga zo sente nzeetaaga. Bugumiikiriza Nabiyullahi Yusuf alayhi salam mwe yayita n'aseeggukira akabanga akawanvu, ne bukya ku makya Allah n'akola ki? N'amuggulirawo. Okuva lwe yamuggulirawo teyaddayo kumanya nnaku mpaka kuva ku nsi. Omuganda n'akiteekamu olugero nti zikusooka ezitakuva zaamusooka ennaku, naye oluvannyuma n'afuna akalembereza. Bw'amala ofuna obwami nti okuva leero Ministry ya Finance yiyo balina omuzzayo mu kkomera akimenya ebibye, kubanga yali awangalidde ebbanga ddene. Ye ng'alowooza byagenda okimenya mu kkomera bikyamugasa kuba agenda mu masuuti mapya. Takyetaaga ngoye zaki? Zabadde nazo mu kkomera ezo bubinankani biwero byakusiimuulirako ngato. We yali alifuluma yaliko awandiisa ekigambo ku kisenge, kubanga mukimanyi nti abantu ababeera mu makomera bawandiika nnyo kuki? Ku bisenge okwo. Si nkola mpya, bikadde. Yaliko awandiiseeko ekigambo eky'omutawaana. Yalekaga nti ekkomera
qabrun lil ahya, yentaana y'abalamu. Qabrun, eyo ntaana, al ahya be balamu. Awala ebyokuyiga ekisookera ddala oyo yali nabbi wa Allah, bannanyini saburu ziri zikakongoliro, naye era naye akulaga nti ekkomera lyamunyiga. Kati oyo waba alituumye eryo erinnya, kati nze nawe tukole ki abatalina saburu? Kubanga bannabbi ba Allah tabaraka wa taala esaburu ezaabwe si za kuyimba buyimba, alina saburu, alina saburu. Nabbi saburu z'abannabbi gwosenako n'ogenda n'otwala n'okoowa, naye era lyamunyiga, naleka ng'aliwadde tayito ti eyo entaana y'abalamu. Tuyagalizanga munno ekkomera. Bw'abanga nabbi wa Allah mulamba, lyamunyiga n'afulumya statement bwetyo, ate naleka ng'agitimbye ku kisenge, banne balabirenga okwo. Wano baddewo emyaka mingi wano banna. Naye mu byonna kissa eyo kulaga akantu ako kamu kaluwa, togwa musuubi. Sente zibuze nti tufaayo, Allah jazireeta. Mirembe giganye nti tufaayo. Kyekigendero ekiri mu kissa eyo ti oluusi embeera esobola otunyiga newanvuwa. Embeera esobola otunyiga nekola ki? Olinaga nti bane nange nkoye obugumiikiriza, nkoye obugumiikiriza. Kati ogenda kukola ki? Bw'okola obugumiikiriza ozeeko ki? Buli oga nti okoye obugumiikiriza byozzaako oba ogenda kuzzaako mazambi. Nkoye obugumiikiriza bw'obwavu, naye kati Allah tannaziku ogenda kukola ki? Kati kanziyigge buyizzi kifuba. Nkoye obugumiikiriza obw'embeera embi, byagala mbeera nnungi, Allah tannagiku ogenda gijawa? Kyabula tugamba nti innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Mu mbeera y'obuzibu akwetaagamu ennyingo bbiri, taqwa ne sabr. Kutya Allah n'otava mu layini n'obugumiikiriza. Ewaffe ndiima mwena janankumbi, nina kissa gye nalaba obulamu bwange nze kennyini n'amaaso gange. Bazaala abaana baabwe banaku babeera mu kyalo, tebabeera najjanankumbi, babeera mu kyalo eyo. Banaddiini, mwami na mukyala, bakyala bano mwami basalafu, alhamdulillah, maddala saba, alhamdulillah. Jiribabu zaffe ozimanyi enkadde zirimu n'ebituli, embeera nzibu nnyo. Kati mu baana bano nemuvamu omuwala ogwo amusomesa bulungi eddiini, najagenda mbazungu eyo okupakasa, nafuna omukisa, nafuna visa, nanoonya emirimu negibula, ebitambuliso ne biggwako, essaawa yonna nga bamukwata addaka. Aye talina mulimu, bulamu buzibu, talina kyakulya, talina bwabeerawo. Muzimu ku nsi za Europe eyo sijja kugyogera. Kati aba anoonya, atambula addamu nasanga omusajja muzeeyi muzungu mu karesitorant katonotono, musajja mukulu. Ganze bulijjo nnoonya omuwala omuddugavu nga neegomba nnyo abawala abaddugavu. Kati omuwala embeera gye yalimu yali nzibu, talina kyakulya, talina wakusula, tamanyi kiddako, tambuliso byaggwako. Aga kangende n'omuzeeyi ono nga bayingira mu mukwano. Omukwano bwe gwatambula ogamba nino munenze sina bitambuliiso, eno ensi yammwe njirimu mpenya mateeka, ng'ani akwatako? Nze ndi jeno. Nali tayiringira ku ranka ya jeno wano maje, ani akwata ku mukazi wange ambuulire. Tugende gye bakolera ebitambuliiso, ng'akwata mukazi we ng'afulumya odo n'omuwa ebitambuliiso nga babimuwa. Kati nga batambula waita akabanga katono, njalagenda kulaba ku bazadde, sente ezizo genda ng'ajja wano, agenda mu kyalo, alese entwala, engoye, emmere, biki, ebisukaali, sente. Bamugamba nti mwana ffe
tetuyinza kulya haramu oyo twakimanya weefumbiza. Ekyokubiri omusajja si musira, byonna nga buzze nabyozza mu motoka yo genda. Njagala kubalaga kibaita obugumiikiriza negye bututuusa. Byonna nga buzze nabyo kolaki nti wadde akagaati neweba piisi yakabalagala emu tetusobola, ebiri haramu. Twakusomesa eddiini wano, nalowooza basaaga nagera nagula emmoroka nagire nagyeka mu lujja baagana ogikwatako gamba gulidde ennyumba mu Kampala mujje tugende, tusigala mwene ey'emmuli etalina na seminti. Allah gyayagala ezo zonna ziri haramu. Kati omuntu yenna yasoma eddiini, muzadde wo okutuusa ku leve eyo tuyinza butatoniza ziga. Kati okuba ne ssente ensuufu nga mama otasula kulyako wadde kakiro kenyama wadde kakoota olwo oyina ngaddayo gesebo zigenda kukukyawa. Sijja kubangalya mu nsi nga nfaanana bwe nti batugamba abantu abo abeeru bw'asalawo okugenda mu byalaava basiriyasi jeno nga teyeegayirira tafukamidde nga mugamba nti mbuulira kyoyagala nkole naye tonkyawa. Yali musajja mukulu, talina mukyala, talina wadde omwana, abeera nambwambwa mu bimanyi eby'ekizungu. Nga mugamba nti oyo esooka olina okugenda okulaba bakadde bange, ekyokubiri n'eddiini yo olina okuyingira obusiraamu, sinza kubeera mukazi wo. Nga amuga tugende nga bajja wano. Tugenda ne twogera ebigambo bino mu ddalasa nga abasaaga, waliyo abantu abatula mu darusu ne bayiga. Kati omukyala nga bagamba nti Imam Kyene yatugamba nti okusiramuka ebyalaava batasiramuse. Kati ono omusajja asiramuka kwagala muwala waffe ono, so si nti eddiini y'obusiraamu agikoze eki? Byo bifu. Tikakati tukoze tutya? Kati waba naasiramuka bw'atyo alina osukutula notumonitaringa esswala ze ejjama ejjuma ensoma ye ayongeddeko ki. Omusajja yatulira wano emyezi 6 nga taddangayo eri ayiga wuzu swala yasaluna. Ebigabo biwulidde. Kaakati mu kuwangaalira wano ate najja ayagalawo nga takyagala kuddayo eri. Waliwo wenjagala obatuusa nga tula shahada nga tubawowana mu maali ye ng'afuna mukyala we. Emyezi meka atudde wano hafaya kubanga eri yali retired takyakola, sente yalya buli. Nga akwata kalamu na lupapula akola kiraamo, bamugamba nti omusema aba n'ekiraamo ng'awandika kiraamo, nsoma ddiini ya Buisiraamu, mukazi wange gy'asoma, banziikanga mu nsi, mukyala wange mwava deege. Bali bamaze okufunayo n'ennyumba wano bagiguze, bagulidde abakadde ennyumba, babugulidde emmotoka. Byonna omwana omuwala bye yali ayagala obbawa mu haraamu, bwe bamala obbawowa yaddamu n'abigula ne babifuna mu halaali. Kasabulu kali keetaaga emyezi 6 gyokka bikyuka ate kati. Kati twamala obbawowa nti kaakati tusobola okulya kabalagalaako n'akagaati. Tuli fenna? Ne bajja eri waffe najja nankumbya Akrite estate eryawo ne bagulayo ennyumba ya mama ne taata. Ebyo ebimoloka ebinene ebyo binywa amafuta, bagula 2, ekimu kya taata ekimu kya maama, nabirabako. Range Rover ezi kyokka gwe bagulya tekuliko n'omamanyi kuvuga. Ziri ezi. Naye sa Allah atuwa otutegeera eddiini, bali abantu baali bategeera eddiini. Gomanyi kyebaita oteeka bimoloka empyawo wabweru gaga nti eyo naye nga n'ennyumba mwosula temuli seminti n'ogigaana. Omanyi kyekitegeeza? Allah yali yabawa ekitone ekyokutegeera n'okussa mu nkola. Ekyokuyiga ekiri awo nti ebintu bye tufuna mu haraamu biba bijja kuba bibyo mu maaso, lindamu bulinzi katono.
lindamu bulinzi kaki balinda emyezi 6 byennyini ne bidda ng'ate bikyuseemu kati nga shariya ebakkiriza obbirya naye wali emabega yali ebagaana ako ke banyiga ne bagumiikiza ne banyiga kyaleetera omwana waabwe okudda mu layini Allah n'ayisizaako n'omuntu omulala n'aluŋŋama baba bitwalira wali omuwala yali yakuddayo buzi bwa maami we beebake si bwe guli kinabaddeyo mu bakadde bakulamusizza nabagulidde n'ennyumba n'emmoloka kati gye bali nti naye banyiga bamusaako ekikono agenda okulya ekikono nga kisuusa obuzito buli kimu nekimutama akati wano wali embaga mukiso eyo baba bazeeyo eri mwami yali mukulu ddala naafa nga bali eri naafa ti famire zaabwe zeeri ezize za magulu meeru nezijja naki bannange ono omusajja musiraamu biki nti ng'aniga obigambo ebyo ffe ani asiraamu muka wano ffe tuli bazungu tuwe omuntu waffe ye gwe ani akumanyi wano nga batwala mayiti ng'anoonya ekiraamu bo nga mayiti bagyokya bokya bagikumako omuliro kati oluvannyuma alaba ekiraamu n'akibatwalira okutunulako kubanga bo bamanyi handwriting zaabwe nti ono omukono gwa mutabani waffe nga basoma byonna ga nti mayiti yo yiiyo bamwavu baga tusonyiwe ffe twali tetumanyi bino byonna nti byaliwo naye omuntu oyuli wali yali mu kigiraasi ekicupa ekya giraasi osumulako bwe tunosenako nozaamu n'osiba mbimanya ntya kati nga bamugamba nti ekiramu kiga nti asaba kumuziika gye bakuzaala ggwe nti ye Uganda muzeeyo kati embaga we yali tugenda kunaaza tutya mayiti eno eyo gye yali bamugamba nti bw'otuuka e Uganda wali akasajja bakaita kakyeyo ne gwe sooka onoonyaako obuzibu oba ekyali ekirungi nsula ku Entebbe Road olwava wali nga bajja wali eka ku masigiriya nga bagumba awo baba lyawo nga ntuuse kati nga babitiramu naye twatwala essaawa nga 3 kubanga naye simanyi ansi ekisooka mwe abali bakuliddeko mu kyalo mumanye evvu ku mazzi toddayo okulaba akantu konna n'oyiwa amazzi mu vvu oddayo kuba kyolaba netukuba essimu e Saudi Arabia batuyambe nakubirako ne bamasheekhe baffe wano naddala bamanyi baffe nga buli mwanga nti asimanyi naye bwe twakuba essimu eri ne tubasaba ne batuulamu ka meeting nabo balinda ne basobola kusaba meeting bagaa nti nti mujja kutayamama ku sanda naye sanda zirina kuba 3 nga bulijjo tezikyukamu ze mujja okutayamamako temuyita baziisi kubanga ajja babuuza mayiti kubanga ajjukira nti omuntu amala okujja omuliro muyinza okufuna kilo nga 3 eza sukaali omuntu omulamba kaba kagugu bwe kati bwe munayita abantu bajja babuuza mayiti eruwa ng'olagayako akantu abamanyi ku by'omugenzi babasaalira era bebabaziika tubasalira nga 4-5 netusimanyi akanye era nga kalimu ne mwana ndaani ate era mulimbe eziikwamu abasiraamu so si mu lusuku oba wali mmanga mu Nankani amateeka gonna gasigala nga bwe gali omuliro Allah yagukola si gwa kusaaga ate abo abasajja baddira okwokya mayiti kulemesa mu bukiyama Allah aleme kumuzaawa nti yeepankapanga bonna bakozesa sisitimu ey'okwokya abafu kumulemesa nakuwakanya bw'asobola obbazaawo kale wuuyo era essigireyo ky'omuntu bagikola yakyuma n'eggumba erikuba erifuuka evvu eggumba erikuba sigiri kyuma basonsekayo busonsesi bati ne basaanikirawo bagenda okugjayo nga kuliko buvuvuvu bwe buti mashini bagikola mu byamasanyalaze bo omuliro tegugambika nti bamutenda mbwa wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim
qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Era babimukola Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama e Makka, abali bamuwakanya ti si nabbi balina gye bava ne balonda eggumba ly'omuntu nga yafadda nga limerenguka nga buwunga, bw'olimenyako n'olikunya bwoti nga ligenda mu mpewo. Kaga nti e Makka wali omwana mulenzi bamuyita Muhammadi alimbalimba abantu mu bunnabbi, aga abantu ba Allah jatuzaawo noono aliddawo ono tumutwalire eggumba lino tulimulage. Bajja bakalakala n'eggumba paka Makka. Muhammadi aluwa? Muhammadi aluwa? Nti yuli wali. Qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Ani agenda okuzzawo amagumba nga gamerenguka n'okumerenguka empewo n'engatwala gafuse buwunga. Allah namugamba nti bagambe nti qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Bagambe ajja gazzawo yagatandika nga tegaliiwo. Alladhi ansha'aha awwala marra. Bw'aba yasobola okugatandikawo nga tegaliiwo ate okugazzaawo. Emmotoka egoomye okugigolola n'okuteeka mu ruumu eno nga nkalu negatandika okole mu mmotoka, ekikaluba kye kiruwa? Kati oba yasobola okugakola luli nga tegaliiwo n'agatandikawo ate okugazzaawo mulimu kati. Naye abookya kyekyo ekigendererwa kyabwe kuwakanya. Kyenjagadde mu kissa eno nagirabako ya bulamu bwange, sibanyumiza yali kunze nti abantu bano bagumiikiriza maama ne taata. Ekyo nno nga ye order of the day olwaleero tugenda tukulira mu bwavu, ne tuzaala obwana ffe mu bwavu, ne busomera mu bwavu. Kati akamu ne kajja keeralula akawala ne kafunayo erivubuka nga lya ssente ne kadduka nalyo. Kakusindikiddeyo 5 ku simu, kakusindikiddeyo 10 ku simu. Waliwo nakuzayo na bigere ofunye eza taxi. Obadde oludde okulya ku kanyama otute kanyama eka zizzeeyo mugeeto oddangamu kusindika ssente zo ku simu yange. Naye ebiseera ebisinga tulemererwa olw'embeera ze tulimu. Kati oba oli awo adde akusindikiddeyo 10, 15, 20 akusindikira ng'ajja akalakala ne Joseph bazze kulabako. Amina. Era ng'oyaniriza nga batuula awo, omwana tuleetedde omuko. Naye mujja lwaki guntasira muko ono kyokka ate eno ebintu muli mu kunyugunya bintu. Sukali mumunywedde. Omugambanga oyimirizanga amasajja. Omuntu gwe bayita omusajja kwe kutekinga decisions ez'omuntu awaana. Kuga nti ebyo byonna nga bimubireese mubikwate mubiteeke mu mmoloka mu mugende temutula na wano. Gwe bayita omusajja kwe kuyimirira ku magulu ameka n'aleeta decision ensi yonna nekwata ku mumwa. Kikyaliko leero nti abigobye gwe Amina nze nkuzaala ekikuleesa Joseph wano kunjooga tuli fena abali nno wano oyinolabanga wakayima ne wange naye nkyo jabazaala sala tusaasire tuba tuzaala myoyo tuzaala mibiri. Omusajja w'eddiini yennyenya agenda okulaba nti ate ono omuwala gundi yamuzaala layira wallahi nga yeegabagaba adda yeefumbizzeeyo n'omusajja si musiraamu naki bali mu ssente empya n'enkadde balina akamotoka ba obuzibu bwe buli kasita okkiriza gwe taata ne maama ne mulyako erimba mumunywezeza ni taata amumanyi jusi bamusinkana n'amubuuza namuwayo 10 n'alikwata. Kati oba okyayogera imaamu ku muzikiti aba akyayogera taata yennyini twamusinkana ne tumuwa emitwalo 10 n'agikwata. Kati nejuzi mu kuziika twali naye era n'amulamusa n'amuwa 5 n'agikwata. Tokwatako okulamusa tewali buzibu bulungi mutabani gyebale ani yakuwa muwala wange toli musira obwo bukamba obwo. Naye ebizibu ebijjira wano ebiseera ebisinga kasita mukulu n'alabikako omutima gitera okunafuwa ate nga kyabulabe. Kali kaiso eno gye tutandikiddemu oba gye twasimbuliddemu ya Nabbi Yusuf alayhi salam, Allah tabaraka wa taala yali atusigira ekifaananyi obulamu bwe butambula kyoluusi buyinza okukaluba embeera newanvuwa
ebizibu ne bikaluba naye togwanga mu ssuubi. Ate mu surati Duha n'asikayo n'aleeta ekifaananyi kyonna mu bujjuvu. Wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala. Embeera bwekaluba tekitegeeza nti Allah akuleseewo. Tolowoozanga nti Allah akuvuddemu. Aba takulese. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mu maaso agenda kukuwa ebirala ajja kusiima. Mu bulamu muno wetwogerera. Abamu bagivuna ku akhira, abamu bagivuna mu duniya muno. Wala sawfa yu'tika rabbuka, Allah ajja kukuwa ebintu ajja siima. Lwakuba abamu ffe situsiima. Abamu ffe tukola ki? Ababaddewo konga emyaka gyammwe emiwanvu mu ng'egyaffe. Waliwo essimu bagitanga 3310. Nasooka giraba n'omugenzi Honorable Kyanjo, Allah amusaasire, ng'ensi yonna egomba kukwata eyo essimu. Kati olwaleero ne bw'ogisanga engudda osobola gironda. Twasabanga eri yatuwa ezisinga eri. Twasabanga 3310 yatuwa ezigikubisaamu times 100. Kyekyagenda nti wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Olina by'omusaba kati ajja kuwa n'ebisinga ebyo gyasiima. Lwakuba ate ffe situsiima era tukookolima. Njagala yaraba ku 3310 awanike omukono. Bwena emyaka 13. Nga batono nnyo. Esimu eyo ssebe ebiseera ebyo. Naye kati nkugambye ne bw'ogisanga awo teri akutama gironda. Era ogabugayo tubani mujje mujjewo kasasiro ono. Atuwa mu maaso ebirala ebyebbeeyi nga bisinga ne bitwamusaba. Naye muli wakaga nti walal akhiratu khairun laka min al ula. Byengenda okuwa mu maaso eri yebisinga byenkuwadde kati. Oye mwanadamu essula ezzaamu maanyi. Byengenda okuwa mu maaso ng'oli myaka 4 bisinga byolina ku 2. Byengenda okuwa ku 6 bisinga byolina ku 4. Naye lwakuba omwanadamu era asigala tasiima era teyeebaza. Inna al insana li rabbihi lakanud. Mazima ddala omwanadamu eri omulezi we mutomi. Asaba kino ne bamuwa ekikisinga era n'atoma. Yali atambuza bigere ne bamuwa akapiki n'atoma. Ne bamugya akapiki ne bamuteeka ku mmoroka ate yayagala egunene. N'ogunene bajja gumuwa era asigale bw'atyo. Ttaka lyakkuta lyokka ebirala tasobola bikkuta. Surati Duha. Naam? Yali atusigira era kifaananyi eky'obulamu. Ebirungi mumugaa nti ebirungi biri mu maaso. Yesu yakyetegeeza ti walal akhiratu khairun laka min al ula. Najja n'atandika omutottolera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam yajidika yatiman fa awa. Waliwo abantu abatudde masjidi wano nga boddayo myaka 10-15 babiganga ate eri nsi yabadde amumanyi ng'alinga mulekwa yennyini naye ng'alina abazadde ne taata ne maama. Naam? Kati surati Duha erimu emisomo egyetoololirako ennyo ebijja mu maaso nti bigenda okuba ebyebbeeyi. Ebijja mu maaso bigenda kuba byebbeeyi okusinga kati bye tukola ki? Bye tulina. Maliriza nga mbategeeza nti tetugwanga mu ssuubi. Embeera ne bwezitowa etya, obulamu ne bwe bukaluba, Allah ajja tuggulirawo. Allah taggalawo nzigi zonna. Bw'aba gaddewo luno wabawo oluggi oluggule, oluusi oba tunaakululaba bulabi. Oluusi oba tunaakululaba. Era tuyiga mu ssula eyo surati Yusufu nti abalabe bo abakyasinza kuba b'omutawaana tebakuli wala. Omulabe yonna akuli wala oba mumazi ate kati anakukosa ddi?
kati seeka wange ono singa omulabewo omusajja mu Japan oba tomuwangudde abeera Japan temuliziganya mu lulimi mulabewo oyo yakuli close. Era mu surati Yusufu tuyigamu butwogera byengera Allah byakuwadde kubanga olaba bikwatibwa ensaalwa. Nabiyullahi Yusufu alayhi salam ebyengera bye byali bikyali mu fomati ya birooto naye ng'ensaalwa yatandise dde waka ate baganda be ebyengera bye byali bikyali mu fomati yaki ya birooto. Gwate ebyengera Allah akuwadde ebyengera obitimba ku Facebook, social media, bootimbira bamanyi. Olaba oli bantandika omukolako obulabe nga bikyali mu birooto tebanalabako neki kubanga eri mu myaka 10 byaloota bigenda mukaza mu myaka 6 ne bamutandika. Allah aba akuwadde ekirungi mwebaze naye tulaga buli omu si buli omu naguze piki yo ovugamu anjikube mbinye kutuuke nankani nga tananakuweza nayo wiiki nafunye visa yiino. Omwana Adamu butonde butayagala omusinge ojja ogenda ebweru ofuke boosi nze nsigale wano sigala wano tulye ffenna enfuufulagabwa singa passport bagibba singa bigaana singa bifa nsaalwa. Omwana Adamu bw'ati bwe yatondebwa tayagalira ddala ogende ebweru onoge ku ziri odde wano nga faniga nga nze nfukamirira gwe sigala wano tubeere mu wait age kubanga akimanyi koosala bwoti oba olinye step ahead. Obwe butonde bw'omwana Adamu kyova olaba ensonga zirina kuba zaki. Tulabye nti abalabi bali bameka asooka lulimi lwo terusirikako owokubiri abafamire kyokka abantu abo bonna teri abakugobako olina okuba nabo. Tozanga nze nadduka famire batugaba nankani nze batugaba balabi bange terina gy'olaga owabula yiga buyizi mpangala ntya nabo nkomawa so simbuze famire nagivaako nemikwano nagivaako onobeerawo weka teri ayinza kubeera yekka tosobola kwemalirira egyo emikwano gyetaaga ate eŋŋanda zo zaasukka era n'olulimi tojja dusalamu oluteeke wali naye manya nvaawa mpaka wa kiki ennyo mugamba kiki ekirina kwogera kubanga bonna tubeetaaga. Okujjako nga tulinayo ku bibuuzo mu okusingira ddala bye tukonyeeko inshallah taala. Naam. Omuntu awangaala nga Surat Ankabut Surat Ankabut مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Musuleno Allah tabaraka wa taala yali atusigira ekifaananyi ky'abashiriku abagenda ku ndagu abagenda ku byo abasawuzi abasawo b'ekinnansi muganga. Allah ng'alaga nti balinga nabbubi azimba ennyumba naye ennyumba esinga okuba ennafu mu nsi yonna eya nabbubi naye kyewuunyisa Allah Qur'an eyo mugiraba bannange eringa nnyanja gwe n'ogenda n'ekidomola kyo liyita 2 osineyo amazzi olina kyogikolako ogenze ku nnyanja kukima amazzi n'ekidomola liyita 10 ago ennyanja emanya naye okumanya nti waliwo akavuddeko kwe kuvunula Qur'an tusenako bwe kati irimu esigadde esigala eri mu nsi yonna ennyumba ez'obutonde nga ziri naakyo eya nabbubi esinga amaanyi ye kyasinza okubeera omutawaana
era ezimbibwa nga ina emigaso mingi. Ekisooka emuyambako okufuna riziki. Ennyumba ya Nabbubi agizimba eyo webu ng'emuyambako okufuna ki ku bitonde ebiwewuka, kubanga ebizitibwa bijuyuza buyuza ate byo. Naye obutonde obwewuka bwekanengawo kaswera bwe kagwamu bakakwatira muli omukulu nga gyasolooza ati riziki. N'abazimba zaako edi zonna ezo, enduka y'emitayimbwa bakoppa nduka ya Nabbubi. Allah yawa Nabbubi sentimeters ziba zonna zenkana okuva ku waya esooka paka wano n'aweta n'akuba n'aweta zonna ziba zenkana. Inginiya ali awo, inginiya mulamba. Naye kye yali ategeeza mu bantu abakola shiriki n'ennyumba ya Nabbubi obunafu bwayo, yali ategeeza family. Olubeerera Nabbubi awangala lonely life. Tuyinza ssanga mu kiweebu nga mulimu family bbiri, mulimu Nabbubi bbiri, tesoboka. Kiweebu ne bwe kiba kinene nga kiringa dish, mubamu akawuka ako. Ku lwaki mutemu beetemula nnyo, kyokala buli mwadduka gijje n'abeerayika. Maama bamala okuzaala abaana alina okuwenyuka emisinde bagenda mulya, n'abaana buli omu n'akwatalirye bajja kwerya. Baba nga bagadde ebyomukwano beenoonya ne basinkana, naye omukwano bwe bamala ogukolera buli omu ng'akwatagage kubanga buli omu ajja kulya munne. Amakulu Nabbubi nsolo ya mutawaana, naye olw'okwewangala lonely life kyolaba naffu tugiyita mangu. Okuba n'ennyumba y'omukasonda awo nga waliwo Nabbubi 150 mugisulamu, tusula gisulamu. Naye olw'okuba nti byekolako obulabe, n'abantu ababeera mu bandoga batuloga, family eyulika etya, togezanga n'ogenda wasengawo mulogo kati oyo omwana oba omugobi eye etalirinyayo, temugenda nga anko wamwe gundi balogo abo nabo. Kati tayimu etuuka ng'onaafuna obuzibu eyandigenze wasengawo n'amuyambako tasobola, taata yatugaanayo. N'oli yandibadde agenda tizinedda baatugaba balogo, buli akazi bwakajja kamumegga. Ye aya ega nti mathalu alladhina takhadhu min duni llahi awliyaa kamathali lankabuti takhadhat baita wa inna awhana albuyut la baitu lankabut law kanu ya'lamun. Abatugenda ku baganga, ku bashiriku, abasawo b'ekinnansi balinga Nabbubi atasobola kuba na family ennafu. Siraba nko family eri mu bandoga ng'eri wamu, zonna ziyulika. Omwana ali wali agenda kukola senior 4, essente zibulako katono, naye nga anko y'omugagga tebasobola kugendayo mulogo. Ne bwazibaga nti aleka mulimu ebyawonga, ayagala mwana afe agwa ebibuuzo bye biddako. Kati nga mukosebwa n'akandibadde akatono nga musobola okukasa envula temusobola, kubanga yandibadde abayamba mumutya. Yiba naye ebintu byawonga omutaba kusaaga. Omuntu akasita agenda mu bandoga ne bw'omuleetera enkota y'ettooke, kati omanyi ebiri omwo byataddemu, leka ne bw'omuleetera enkoko mulimu ebyawongo tayinza girya, tasobola kukola ki abadan. Bo ebintu ebyo bya shiriki ebimu kwebireeta kutya n'ebitali n'otya n'ebitalina magezi n'otya. Era abavubuka bato batudde wano, ng'oyagala kubeera feeri omulungi ennyo tule ne mu katebe osaleko, tandika ebyo bandoga, tosobola kukola. Kati oyinza okuva wano n'osanga akanyonyi nga kafu nga kali ku piki yo, omuntu owa bulijjo agamba kirabika bwalwanye ne kagwa bugwi wano ku mmotoka yange oba piki. Owa ebyashirika agamba nti olaba baagala nkalenga kano bwe kaakaze. Ku stage wenkulira tebanjagaliza babi nnyo, taddayo nagivuga. Awokokokka obusente bwadde akozeewo ng'adduka ng'agenda eri ku musawo nga tebabulya. Kati n'okulakula naddi ng'oyagala kubeera feeriya yatula ddala mu katebe n'asalako, tandika ebyo. Naye omuntu omugezi
kati omulambo gwa Kanyonyi gwena kunkola ki era kakasuka bukasusa eri nakwata ekyombo kye nagenda era talina kyaba naye bano baba batya. Nzijukira bye nalabako lumu nga tuveeyo esaidi z'Ekayunga waliyo ekyalo kiringa Yesu gye bamuzaalira Ekayunga eyo naye wala Galiraaya etayo Galiraaya twalinayo dalasa abantu baali bangi nnyo Galiraaya kati mooka gye twagenderamu yali mooka nkulumu mooka yali ekuliridde emyaka yali yange alhamdulillah. Kati mmoloka eyo twatuka leeti netugipakinga mu nsiko obutaziba kkubo kakyeka bwe yawola ne muyingiramu omusota kati bwe tudda tukuba serefu n'ebuguma ne gutyayo egyo gwali kutandika okunoonya gye gulaga naye nkulabira abashirika bali mu motoka bagala kututta enemoka tajja kutuuka Kampala egenda gwa mu tuleera egenda gwa mu mugga nze munzigyemu kyokka ng'abo weewuunya abo baali bagenze kusomesa basiraamu oyo akwalifayinga okusomesa oyo olidi naye ng'ate abamu buffe twali tutegedde nti olwokuba twali tusimbye mu nsiko emikisa gy'okuba nti erayika bwe yawoze omusota ne gujja nga gutambula ne gukola ki kati bwe bugumye ne gutyayo naye ssebo abamu bannaffe twabajjamu ne basigala eyo ffe ne tugenda bajja nga batukulira busimu mukyaliwo mutusasa nakati weetuli alhamdulillah kasita otandika bandoga buli kola balowooza kintu eki kati image obunyonyi image ebutabwanya akanyonyi akasajja bwe kajja mundabirwamu ku dirisa ne keerabamu kalowooza omusajja mulala alakuba bakazi bange nga kakatandika kulwana kati oli bw'alaba ekyo mbuba musindikira ejjadu akanyonyi kakiraano buli kanaku ng'ayita sekagundi kati bannaye ekintu kitono nnyo kintu kyatini bukobe kajja bwekani kalaba wali omusajja kagala kukola ki kumukubaakuba yalowooza bamusindikidde kiki ye buli kaalaba kati ako kokka akanyonyi akazaawa ayinza okusaasanya miliyoni 6 kati onoogula dipoloti atali mu ebyo yengeeza azigasigase agenze wasema properties nga mwayo kapoloti nga akateekaawo nga tunoonyeza okukazimba ono azisaasanyiza mu banankani kyolaba kuga nti ng'oyagala okubeera feeriya ow'omulembe osale nako tandika bankola ki bandoga buli kasente konna koofunawo kagenda eyo kubanga otya nnyo buli kamu n'ebitalina makulu nga n'omwana omuto buno obubebi buno nga tasula nakiitya kale n'omwana asobola okutya omulambo gw'akanyonyi naye omuntu omukulu omukazi omukulu yenno ku bakazi nga alina bajja be buli kyalaba mujja wange njagaza ttaka mujja wange njagaza ttaka kyabeerako ekyo akutwala mu ttaka alyogo Allah tabaraka wataala tewaliyo wano wansi wanjuba ayinza kutwalayo tewaliyo wano wansi wanjuba ayinza kutwala mu ttaka Allah nga yagenda tolina gy'olagaani akutwalayo kisoboka kati ye aya eyo mutabani wange gyaddabuuza eri mu Ankabut eri mu Kasas eri mu Ankabut anam Ankabut anamwemu ffe tugaba tulina kwogera muwendo gwa aya asoma Ankabut yonna agimaleyo omusomi wairimu tomubulira nga namba ya aya anti ajja bikula bikuze omule soma Ankabut yonna ogimaleyo newe beri mu Bakara tomubulira asome Bakara egweko ate erimu kaki bwaba bw'ogezaako omuwanguyiriza oyonoona yafuna obudde obusoma Quran naam alaikum salaam ekibuuzo kibadde wano wosembedde otanyuma byengera nemusula teduhaja gwerako obutanyumya byengera ate yenyini duha ng'eggwako kyatugamba nti wa amma bini'imati rabbika fahaddith ebyengera Allah byakuwadde binyumye ebigambo birabye ate gwe otuganya okumya ebiki
wano ebyengera bye yali agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali amugamba nti ekyengera kya irimu Allah gyakuwadde gisomesa era nabbi yagisomesa. Ekitali ekyo njagala ombulira ekyengera kimu nabbi kye yali ayina, ffe nga bwe tutegeera ebyengera. Ffe tumanyi ebyengera mafaamu, mataka, amayumba, apartments, nabbi ayina ebyo. Ekyengera nabbi kye ayina yali irimu. Bw'ogamba nti ayina amataka n'amafaamu, leeta obujulizi. Yalina apartments, yalina ez'abapangisa, yalina amafaamu g'engamiya, yalina engamiya egi ate nga kwatambulira. Sallallahu alaihi wasallam bayitanga al-qaswa, yatambulirangako era gye yaleka nga yey'obusika. Yaleka akangamiya ako yewe waka ffe tukabya nakajanja. Yaleka engamiya ki ebigabo biwulidde. Yali ategeeza nti ebyengera bya irimu Allah byakuwadde lwakuba ffe tugivunula bubi. Era osanga kati ffe nze nva lya ntondo osanga haji nina ente 300, nina kati embuzi 8, nina. Allah yatugamba mu Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ebyengera yali tategeeza ebyo. Yali ategeeza irimu, ekyengera kya irimu kyakuwadde kola ki? Somesa. Era nabbi kyekyengera Allah kye yali yamuwa. Tuli ffenna? Era kati kitegeeza nti bw'oba gweyala kuvunula aya eyo, bw'oba oli hafidhul Qur'an tusomese Qur'an. Oba oli mufassiri nga wakuuka mu kuvunula Qur'an tusomese tafsiri. Ebyo oba oyogedde ebyengera Allah byakuwa. Si kya ddiini, si kya buvunaanyizibwa. Tekiraga ddiini oba bugunjufu kuyimirira wano ogamba nti nze nafaamu eka 50, nina gundi, nina apartments zibalirwamu bilioni 5. Si kya buvunaanyizibwa nti gwe weesembeseyo otubulira byengera. Ebyo si byengera kubanga emaali si kyengera, emaali fitina. Bw'ogenda mu Qur'an al-Karim emaali olubeerera giyita fitina, tagiyita neema. Ate nga yagikola. Tewaliwo wonna mu Qur'an wagiyitira neema, wabula byayita neema ye irimu ne ibada. Biri bimeka? Mu Qur'an byayita neema, irimu ne ibada. Byayita neema. Ebyobugagga ebyonfuna fitna. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Olite almalu walbanuna zinatul hayati dunya. Ate mweyo yabikakkanya nnyo emaali n'abaana byakwewunda bya duniya. Ekintu kibayita ekyokwewunda kitegeeza ne bwe tokirina obeera oke. Omukyala watataddeko kantu ka kkutu tafumbirwa, aba talabika bulungi. Kati emaali n'abaana kantu ka kkutu wano. Eyo aya ate yalaga nti bya wansi nnyo. Almalu walbanun zinatul hayati dunya. Ekintu kyonna nga kyakwewunda kitegeeza tewonna nakyoba nga tokirina. Nina akaweta kayenkano bakanditira ennaku ezo. Bwe nkajjako sibaawo. Kati ne gyota ziina. Zinatul hayati dunya. Mbawo na bulungi na nnyo sina kyenvaako. Kati ata Allah akulaze nti emaali eri mu leve eyo. Amakulu ya wansi. Osobola okubaawo bulungi nga teriiwo. Naam. Niswabu eya zakatul mal. Niswabu ya zakatul mal, zaka ze zimu ku irimu ez'omutaana. Era buli musomesa agaba kike naye tomunenya kubanga zaka ezimu nabbi teyazirekaawo sallallahu alaihi wasallam. Era ziyalekawo tezirimu mpawa. Embuzi 40 owamwemu, ente 30 owamwemu, ebyo tebirina buzibu. Naye nze nina adiweya yange, nina botiiki yange ombalira ezaka awali embaga. Nkola Ministry of Finance, nfuna ssente bwezi kyomwezi.
bansalako simanyi omunankaniro yansa NSSF nabiki kati ebintu tebyaliwo naye njala nkusigira akafaananyi katono ebiseera ebisinga abantu baffe balemererwa okuwa zaka olwaffe abagibala tubabala bubi agenda okulaba nga wawaayo sente nyingi ekisookera ddala kyona okumanya zaka kaba kasente katono olubeerera omuntu alina embuzi 40 bamujjako egi naye ng'olina embuzi 40 nga ziri awo ne bajjako emu nga tozibazo osobola n'okumanya nti zyavuddeko ekyo ekikulaga nti zakatulumaali kaba kasente kaki kati ebiseera ebisinga ffe abagibalira abantu tubalemesa nagasikyawadde nasanga omusajja nga bizinesi eri $5,000,000 nga bamugee nti wa $2,000,000 zaka naga nti nfudde bizinesi egenda kugwa bwensikamu $2,000,000 bwenti sisobola kukola nagana tugenda okumaliriza okumubala nga we $5,000 nti $5,000 tumuli kantu naye nga oli yali amubaze mwaidde $1,000,000 gwe nomubuuza nti ku mbuzi 40 wandibadde bagamba nti embuzi 20 ezaka egi ente 30 manyi ziba zikoma ggwe kuvaako kati zakatul mal obuzibu buli kufa abagibala tulemesa bali balina ogiwa nga tubabigisa ebintu biki nalaba bizinesi ogisikamu ezo sente kubanga abamanya ebyokusuubula amanya bwensikamu sente bweziti mu myezi 6 bizinesi egenda kuba egudde yakwa kyasobola kukola ne bannange ekivaamu nti ebyazaka kambikole ki kambiveeko sinagaavuwalira bwereere naye ate nga namwe muliko obuzibu mutya bw'oba ogenda okuzimba akeedi toleeta muzimbi wa biyungu omuzimbi w'ekiyungu akuba ebibaawo bawo nakuba emiti nasimba nakuba ebibaawo osobola okugaa nti yangu nzimbira akeedi yino era onoonya baki bakugu ate bwekituuka mu byazaka wano wanga waliwo seka gundi wano gundi muvuka jangu kakati amma wateganga ebyeddiini gwosangasanga awo gwokola ki naye bw'oba olina kyeweetaaga nga kyetaagisa bukugu oteekamu n'essente bagamba ligindi n'ogendayo era obuzibu busigala ku mmwe si buli omu nti mukugu asobola okukubalira zakatul maali tuli fenna akookubiri kolina okumanya zakatul maali ye ibaada Allah gye yakola ng'omuntu afunye ku ssente eziwera bw'amaliriza okukola ebibye mu mwaka omulamba eziba zifisseeko kwawaamu zaka so osanga omuntu nandibadde nkuba pulasita ennyumba naye zaka esembedde nandibadde kugulayo kamotoka naye zaka esembedde naagana okukola ebibye zaka tekugana kukola bibyo genda okuba pulasita ennyumba kyo genda ogule moloka yempya oteekaawo bwomala ogenda sheekhe zaka etusijjangu bale nina ABCD zakatul maali ye muntu Allah gwe yaggulirawo nga alina ssente bw'amala okukola ebibyo omwaka byayagala mu ssente eze akafiseewaawo mutuwazako very simple ffe twekaluubiriza then akasembayo kenjagala mmanye ku zaka empagi ziri ezi ez'obusiraamu zaateekulamu emiteeko egi ebiri omuteeko ogusooka ffenna tuyingira abanaku n'abagagga shahada sala sawumu ffenna tuyingira kati ate omuteeko ogwokubiri zaka ne hijja si ffenna ntuubirayo embaliga ogwo gwabalondemu zaka ne hajji si ffenna ezo empagi ebbiri ez'obusiraamu era ziri eri muteeko mulala si buli omuntu ajja kujja asaalimbira ekyo Allah yaziteekulula empagi z'ebusiraamu n'atuwa ffenna n'alumanya ne saalumanya ffenna netukola ki omunaku middle class upper class muyingire mu shahada mu sala mu sawumu mudigide nga bwe mwagala naye zaka ne hijja bitandika batandikira ku middle class kudda ku upper ffe balowa class nga tudde eri nosanga omuntu ali mu low class njagala kumbali nziwala oba engoba sijja kujja gibala kyate kiki asika mandazi bizinesi ezituwa $1,000,000 yonna mbw ate yagala kumbalira zaka
n'omuza bizinesi yonna yonna bugubo gitunula terinza okubekwata mu kakadde taala tonnaatuka kuwa zaka n'okujja sigenda kujja sagala kumalira biseera nawe omalira ebirala gwe manya bumanya nti osobola okusaddaakako naye zaka nedda ezo empaji ebbiri miliyoni 6 anti kakati ffe twetwakola research omuntu alina embuzi 40 mu Uganda bw'oziza mu ssente ziyinza okukwata miliyoni 7 twabalira kuwa mbuzi miliyoni nga 7 roughly kati ajjako embuzi eji ya mitwalo 15-12 yezakayi oyo asookerwako kubanga ow'embuzi ow'ente 30 aba waggulu kubanga ente emu yokka ya miliyoni 4.2 ow'ente 30 aliwa ye waggulu netujja netubalirako ekyo full stop ate naweza miliyoni 7 tannatuusa ziba tezinawera mbuzi 40 ekyo kyekifaananyi kyaffe kitwasiiga ku saidi ya botiiki ndunda wano enkoko zange nina kapiki kange envuga abo bwe batyo abo twabateeka ekyo naye zakatul maali bwetu bwefaanana toddira omuzimbi w'ekiyungu ku kyalo ne toyireeti n'omukwasa akeedi egenda gwira abantu tamanyi kumanya seminti yeetaaga kyenkana kiwano omutayimbwa twegala geegi meka leeta omukugu akubalira ekizimbe kyentegeeza bw'oba oyagala kuwa zaka kubala ng'oyagala okukola ibaada leeta amanyi oleeta atamanyi agenda kukulemesa kubanga naye tamanyi akuwanike ate nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali atuma Muadh ibn Jabal e Yamani yamugamba nti ebintu bya zaka wegendereze namugamba nti iyaka wa karaimi amwalihim nkwewaza okutwala zaka y'abantu sente emmere lyabwe gye batwaleko yonna ey'ekitiibwa zaka kaba kantu kaki ng'amugamba agenda e Yamani eyo okukola daawa tayimu ya zaka yoba etuuse wegendereze so sente enyirira ennyo eri gy'oba oleeta eri ayinza bagita simanyi bane baziyita ente ezo oba ya lulyo oba yasima temumanyi kulunda nte mmwe waliwo baziyita ente oba ndozi oba ezaala nte ennungi oba ezaala 2 oba simaleeto waliwo bagiyita nga eba ya mutawaana tegulika na kugulika eba sente nyingi enusu bulaaya yigula miliyoni nga 6 emu bweti kale tojja kuzaka nti leeta eri kati ensonga ya zakatul maali bweti weefaanana bane neyenza nnyo okunkyaza era nga ndi musiimu nenebaza ne mukama wange naganya otula mu ntebe ye kwansiri muweyitiye nze nakunkunya eddanga ensala y'okumugugu tule mu ntebe ya sekakiti kola nagayo omwana ndeetera eno eyaffe bannakunkunya edda nemba kuutira obudde buno obutabujjaawo kubanga Darusundai mulimu abavubuka bangi omuvubuka omuto ye mwangu w'okutwalibwa ebintu bingi ebyamasanyu kubanga aba byetaaga naye nga amasanyu tegaliimu ssanyu bw'olaba ng'ekifo nga kirimu amasanyu manya tewaliwo ssanyu abadan amasanyu agajja okubaamu amasanyu nga gatambula na Qur'an amakulu nga Qur'an egakukkiriza amasanyu gonna nga Qur'an tegakukkiriza gaba maziga oluusi oyinza obutagakaaba kati naye one time ojja ditonyeza bonna boolaba bagenda mu bifo ebyo nga bagenze kusanyuka batonyeza oluusi nga ali mu kisenge kye kyekka yejjusa nagenda mu byaki nga kyalina kyazza naye kino ekifo kyozeemu tekiri mu kwejjusa tuba kinatuulangaawo abadan fi dunya wal akhira nti omuntu atukagende tuba kinatulanga mu dalasa mu duniya oba ku akhira abadan naye biri byonna gyolaba bannaffe bagenda kyokka ye baadiru byo birimu okwejjusa ku duniya ate newa
ni ku akhira. Weewuunye Badru n'agenda mu bintu ebyo, tayimu neetuuka nga bamukolako ddawa si basiraamu. Kati gwe Badru tye lwaki onywa omwenge? Nga bamujjukiza nti oli musajja musiraamu nga si baki. Wallahi oba ogenze wala jamani, kiba kisusse. Nga bakukolako daawa ate bo bennyini nabo beetaaga daawa, be bakujjukiza nti gwe Yasiini, Bayasiini tebanywa mwenge. Kaakati olwo onotandika ddi obakolako abo nga batandise okukolako, onoobajjayo ddi? Kale no mbakuutira ti bino ebifo tebirimu kwejjusa ku nsi kuno ne ku akhira. Naye bonna si wiikendi eno, bonna obufo bw'oyiseeyiseeko awo dudu mulimu okwejjusa ku duniya ate nawa ne ku akhira. Naye wano tewagenda kubaayo kwejjusa. Kale nno tunyiikirire, bw'ofunayo dalusu yemu n'ogyesibako oba bbiri, nga ezo ze zange kimala, oba osobodde okwongerako kirungi. Era batulaga nti weegenderezanga nnyo ennaku ezikola wiiki 7 days zonna ozimala okola ki? Kubanga gwe mwezi gwo era gwe mwaka. Ennaku 7 ebibeeramu bye tuli okuddingana nze buli wa mukaaga agamba mu faamu, kiba kitegeeza ye wiiki ye. Kati oba tolinamu dalusu n'emu kiba kitegeeza wiiki eggwako n'omwezi n'omwaka nga togenzeeko mu ki? Gweofunanga nogaa nti awo nze wenja okugumbanga. Oba oli awo Allah wendi bwambira nti munaye nagirangako nga noonya jana. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum.